Kano akatambi kagenda kukyusa engeri gy'olabamu ebintu. W'onoomalirako okukalaba ogenda kubanga okyuse mu mbeera zo ez'obulijjo, obeereko by'otegeera ggwe ng'omuntu, obeereko ky'omanya mu bulamu buno obwensi butambula butya. Wabula nga tonnaba kuviewinga akatambi kaneeno, sooka obeere nga osubscribinga ekigambo subscribe weekiri, akadde weekali awo waggulu gwe kakoonemu akadde ako, bajja kuba buli video etuula kuno gw'ogenda okuba nga osooka okugiraba. Akatambi kengenda osooka okubateerayo era katusooke tutekeyo akatambi kaneeno nga tetunnaba kola kintu kyonna, osooke okekkaanye okawulirize otandike okuba nga osengejja mu bintu ebimu by'olina okukola nga okyali ku nsi. Akatambi kankabateereyo wabula nga ate gwe wena atannaba kuba nga subscribinga, likinga, commentinga, imbuulira gy'oli okuba nga ondabira video zange zineeno. You never know, olunaku lwengenda okukola video nga ntumirako mmwe mwenna abanjagaliza obulamu obulungi, abambuuzaako, teekako n'okwebaza okuddiza imwe abalaba videos zange zineeno, mbeere nga gw'omu ku bo, mbeere nga nkutumirako nga mentioninga erinnya lyo mu video eyo. Nteekateeka okugikola mu bwangu, gwe wena eyeetaaga beera nga oteekawo erinnya lyo. Katugende ku mu katambi kaneeno tumale okuba nga tukekkaanya, then tukomewo tubeere nga tuwa endowooza zaffe ku katambi kaneeno. Nange mbasonyiye mama wange gyali ne antu wange gyali naye musonyiye. Kansookere ddala n'okugamba nti kitalo nnyo ddala eri mmwe mwenna ababadde close n'oyo omwana, closest friends, ababadde bamulabirira, ababadde beewaayo okumuvisitinga, ababadde bamuzaamu essuubi, teekako nammwe ababadde bamulinaana. Bambi kibi nnyo, katusabe Mukama abagumye omutima, wabula nga ate n'omugenzi nsaba Mukama abeere nga amuwa ekiwummulo eky'emirembe agende straight mu heaven. Akatambi k'oyo omwana ketulabye igwe nga gwe omuntu okayizeemu ki? Njagala obeere n'ekyokuyiga. Bameka abakeera ku makya ne musabako? Bameka abakeera ku makya ne mwebaza Mukama? Bameka abalongoosa ebibi byammwe n'omanya ensobi zo n'ozirongoosa? Bameka abeetootowaza mu nsi eno? Abasinga ku mmwe mwewanika, mumanyiira, muvuma, muloga, mutemula, mukola buli kyambiyone kyonna azifu ensi eno ogenda kugibeerako mpaka. Omwana ono omugenzi Beki atukubye challenge ey'amaanyi ennyo nga tannaba kufa. Ebigambo by'abadde ng'ayogera ng'akyali mulamu bye bigambo byasembyeyo nabyo ng'ava mu bulamu obwensi. Ebigambo byasembyeyo nabyo bye bigambo ebya Mukama Katonda, okwebaza Mukama Katonda okuba nga asobodde omukuumira ku nsi ebbanga lino lyonna lyamazeeko. Kwe kusabira abalwadde bonna babadde nabo mu ddwaliro Katonda abeerenga abawonya. Kwe kusabira abo bonna abaafa edda Katonda abasonyiwe ebibi byabwe bye bazzenga bakola mu bulamu obwensi. Kwe kusabira abazadde ababadde bamulina, abazadde be babadde atwala nti bazadde be, kwe kubasabira Mukama abeere nga agaziya enfuna yaabwe. Kwe kubasabira Mukama abawe obulamu obulungi, Mukama abawe emirembe, teekako n'okubagumya. Omwana ono takomye ku ekyo kyokka, nze kino kinneewunyisizza. Kwe kugamba nti mmwe mwenna bennakola ebibi kankakuddiremu. Ekisinze okunneewuunyisa mu katambi k'ono omwana kwe kugamba mmwe mwenna bennakola ebikyamu, bennakola ebibi, ebitabasanyusa, ebibanyigiriza omutima, ebibaleetera okukaaba n'okulowooza. Nsaba mubeere nga munsonyiwa, wabula ng'ate nammwe abankola ebibi nkakuddiramu.
immwe mwenna bennakola ebibi ebibaleetera okwejjusa ebibaleetera okukaaba okubanyigiriza omutima nsaba mubeere nga munsonyiwa wabula ng'ate nammwe abankola ebibi ebibadde nga binnyigiriza ebibadde bindeetera nga okubakyawa munnange nange mbasonyiye munsonyiwe nange mbasonyiye byebigambo omwana oyo byayogedde kati nze wano challenge wenkubidde bantu bameka bewali osonyiye gwe omuntu akyali mu bulamu obwensi bantu bameka bewali weetondedde bewakola ebibi novaayo n'obeetondera bantu bameka bantu bameka bewali weegayiridde okubanga bakusonyiwa bantu bameka bosabira okubeera mu bulamu obulungi igwe akyali ku bulamu buno obwensi omwana oyo abaddeko malayika kubanga buli lunaku ye abadde atandika na ssaala ng'era afundikira na ssaala atuuse okuva mu bulamu bwensi avuddemu na ssaala nga kwatadde okusabira mmwe mwenna abantu oba akumanyi oba takumanyi muganda wange vidiyo y'ono omwana yadde tuli mu bulumi njagala obeere ng'ogiyigamu nze nsiiba mbagamba ebiseera ebisinga buli incident ejjawo nze nga Shila Adita ngenda na positive side yokka tolinsanga ku negative side olunaku olwaleero nzize ne positive side inspiring motivating ate era nga insomesa igwoyizeemu ki imbulira kyoyize mu katambi kaneeno ng'oteeka mu comment sections nga ffenaffe tugenda okukola mumwe n'abasubscribing nga mbagala nnyo mwebale kutwekuumirako. God bless you.